Gwadde mulamu essuubi naye wuuyo ayoga kwe kuba kifaananyi ng'ali Washington just kisakye lwaki tojja Bobi Wine mwana mukamwako gwe kimatako mwana amayirungi ge gaba gakulinnyo okubisanya nange lumba Bobi Wine kyali waffe mumujje mu bibozibozi byammwe gwe omuyimbi Alien Skin akiguddeko oluvannyuma lw'okulumba wali munanga ate oba okwogera munanga ate ku Bobi Wine bannange kibadde kikambwe nnyo so nkuzannyiddemukko mu kutandika Alien kosa n'ebiri mu kutambula era mu makati awo nga bwe nkunnyonnyola ate bwe ngulidde katambi ka King Saha naye nno nga mukambwe agamba nti mulekeraawo munanga ate okuteeka Bobi Wine mu mboozi zammwe so byinziza okubeera nga ngenda kutuusaako maaso awo kosa ate n'ebibadde bitambula kaakati nno waliwo information munanga ate ebadde etambula nti enkola eno nti kabanje ate waliwo abeerimbise munanga ate mu kibiina nga beefuula actually nga beefuula ab'ekibiina kya NUP nga beefuula nti nno bakabanja ngenda kubeera nga mpikuzannyiramuko mu maaso awo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi kantandika munanga ate ne Alien ebadde bitambula Alien abaddeko ku interview emu gwadde mulamu essuubi naye wuuyo ayoga kwe kuba kifaananyi ng'ali Washington just olinga amatako nze Kachumba ali mwana nze sikutya noderi bafutu soja bajaganya nti no kadinga ayiseemu ekyoto kyakadingo kyakyagenda bulaayo bakyakyakujjako musajja mwana kale mwana oba bannayuganda obana waliyo kisakye lwaki tojja Bobi Wine mwana mukamwako gwe kimatako mwana amayirungi ge gaba gakulinnye ku mutwe TV tezikyakijjako interview mwana wagwa bibyo wajjonkera Kyagulanyi n'akukuba ekigo Kyagulanyi tebamulipira kino ekisajja kyajja kikopa Fresh Kid olw'enjogera ye nti Fresh Kid yajja ayogera ali aloga nti wulira Fresh Kid tumira ku class teacher wo kati kyo bwe kyajja kikukopa kati wulira kyo bwe kyayogeranga mu interview omwagizi w'okubukedde TV omugamba ki ku mazaalibwa ago gano omwagizi wange Obukedde TV Ongo chengeri mwana ndi wano wakandi ku TV salako obusazi boy ateri agambayo ja Bobi Wine mukamwako mwana mujje mukamwako mwebyo ebimu ebyo ebiwunya bbi ebyo ebimu ebyo byotasenye ebyo ebinnyo ebiri amayirungi mwana gwe Alien Skin nze Kachumba ali mwana nze sikutya oba munnonye va ku Kyagulanyi muveeko wano wajjonkera palaso nakkuba wajjo omanyira mpola abantu nga bakkuba no manyira gladiator nakuyuza sifuke management mwana kati omaze okugwa omanyira Kyagulanyi mwana lwaki tojja Kyagulanyi mbimwabye ebiri amayirungi gwe Alien Skin gwe Alien Fundo bw'otajja Bobi Wine mukamwako mwana mwesonyiwe TV tezikyakijjako interview kyagwagwagwadda kyagala we kiripira mwana olinga amatako olinga effundo olinga omunyo gwa Alien Skin olowooza tunaakutya mwana nsoba onnoonya nze Kachumba ku sayidi y'emu wengwiridde ne katambi ka King Saha naye n'asindika munnanga ate okulabula eri abo munnanga ate abateeka Bobi Wine munnanga ate mu mboozi ezikwatagana wali nga kuza Alien oyagala okubisanya nange lumba Bobi Wine kyali waffe mumujje mu bibozibozi byammwe gwe mulekerawo munoonyezamu kyemisana n'ekyeggulu oli ali ku national issue mumujje mu malwa issue nawe nga wonoonya obukungu oli waba yabufuna muwe ekitiibwa omanye oli yakuleka ofuna abantu emitwalo 3 oyagala kuzala wayina obukadde nabukadde newunya n'abantu mu nsi muno kyoba taatawo teyakuwa kalulu salamu aleeku esaidi awo so bibadde nga bikyatambula wali ffe weetuli okubeera nga tukutegeeza omunanga ate ebigenda maaso ku bantu bo esaidi kaakati nno nga stiiru nga nkyali wano era n'omukulu munanga ate Bobi Wine kaakati nno okufa wali munanga ate mu kibiina kye ekya NUP waliwo obutambi
oba akatambi akabadde kagetinga nnyo munangate viral ku mukutu ogwa TikTok naye nga akatambi kano kalaga nti nno baggayi bano bali ku nkola eno ey'okkabanja naye nga beesibye munangate obukookolo. Actually byembadde ndaba nti munnange mwegendereze naddala munangate ab'ekibiina wali ekya NUP. The third eye ndaba yombi raba waliwo sinayipa atambuza projekiti ya kakookolo atakajjeeko tayimu eno goli tageti bamaze okunasula. Waliwo ekifumbibwa nze kyendaba politikale era Mukunja namugamba nti Mukunja amazina g'enkima googenzeemu mu kibira oyinza obutagasobola ebyaddiriramu abiraba Mukunja paka mu famire yo olabe byofiiriddwa kitegeeza teweetaba mu muzannyo gw'otamanyi gwayambala akakookolo togiyita fashion kuba waliwo projekiti etambula ey'obukookolo bagenda kukwatanga mu tujju buli geto yuti ng'oyambala akakookolo. Fangoni yayimiriza emirimu gyayo olina okwebuuzanga ekibuuzo why Fangoni yayimiriza emirimu gyayo kyekiddako. His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu tannabagambako kwambala bukookolo kubanja kalulu. Mwagala kusibya bannayuganda nga batujju kubanga waliwo ekitambula ekyagala okufumbibwa nti NUP related ku butujju. Jaka akakookolo nga bukyali. I don't want you to fall a victim of this. The third eye ndaba yombi raba ndowooza munnangate osobodde okitegeera esayidi wali ebibadde bitambula kuva wali munnangate mu kibiina ekya NUP nti baggayi abo abali mu kwelimbika nga beefuula nti nno bali mu kabanja nga bambadde munnangate obukookolo esayidi eyo bituleedinze nnyo munnangate wali ku social media ne byogeza abantu obwama ne bagamba bannange iyi bano bantu ki. So nga bw'owulidde nti Bobi Wine tannavaayo kugamba abantu nti nno bakole ekintu ekyo nedda. So weebityo munnangate weebikyatambula ffe weetuli okubeera nga tukutegeeza ebigenda mu maaso. Ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi ate wali wonna naye ng'osubscribinze ebisigadde byonna obiturekere kasita obeera ng'osubscribinze. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.